nga bulijjo tukubye enkyukira omugenzi akuba ku lumonde anti otegera butegezi ntabodde n'omukugu oba ssengule ow'olulimi Oluganda ayongera okutusomesa kino nakiri mu by'obuwangwa n'ennono n'olunaku olwaleero njagala mwanjule oba atwebuulizeeko ffe abalabi ba Spark TV. Weewaawo ate nno nze tontumye buddu kubanga ebuddu bagamba okulwa ebuddu kulwala musujja ebuddu eyo nze ndimu nabusiro ntyayo naye nga bulijjo okusinziira ku luli wetwasimba ekkooba wetwakoma mu kanyomero kaffe bino wabimanya eddala bingi bye tutamanya biyitirivu ate bingi bye tumanyiiko naye nga tetubimanyi mu butuufu bwabyo bwekiri ddala kati nno njagala olunaku olwaliro tusimbe kuuli kukwanjula njagadde nnyo ekisoka ekyo omanyi bagamba ono tasengejja asimba makuuli uno tugenda kusimbira ddala amakuuli basewo ne bannyabo tunyumye ku kigula luggi kyeki yabange kitegeeza ki tulaba nnyo bannaffe nga baleeta soda ate abalala ne baleeta ekita ekita kino kyoyogeddeko mu butuufu tukiyita ekigula luggi kati bwe tuba nga tugenda nga bwe twali ku kusoma oluli nga tugamba nti okwanjula n'okwanjulwa ffe bwe tuba tugenda okwanjulwa tugenda n'ebita ebikulu biri bisatu imwe abasajja iye mwana mulenzi kawali ow'enseenene ng'agenda okunona mwana muwala Namagembo ow'embogo agenda n'ebita ebi bisatu era ebita ebyo ebisatu biri byonna bisobola okubaawo oyinza okutwala 10 kubanga mu Buganda okuyiisa kintu ekitukakatako katala lyaffe nga Abaganda katala fe Abaganda okubeera n'omwenge okuyiisa kuba mulimu gwa buwangwa kati osobola okutwala ebitaano n'ebirala naye ebita ebikulu ngambye nti biri bisatu ekita ekisooka kyekigula luggi kyokoonyeekaawo ekita ekyokubiri eyebeera njogeza ekita ekyokusatu kyekyabataka nze ntera olengera nnyo gye bayita enjogeza enjogeza oba yeena aboogezi gye banywa okumwokumwoko era baba boogera ensonga zaabwe oli atuuka ekiseera ayinza n'okukola mu bukozi kati oli ali ku ludda luli n'amanya nti ono nno alakaasidde ayagala mwenge kwegamba amakulu g'ekita kwogererako nsonga zammwe zibaleese mwewuunaganye abakulu n'abakulu enjuyi zombi yaba bakiyita enjogeza kiba mu kigambo enjogezi oba enjogeziyogezi kale enjogeza yakwogererako yebaletera okwogera ensonga ezo ezibaleese kati kino ekita ky'oŋŋambye kankisensule ekigula luggi kino ekita kyekikulemberamu era kyekisookera ddala okuyingira ono akirese takiyingiza kikoma ku mulyango mu kisasi ekisasi okimanyi bulungi owange nvuga tugende kale kati ekisasi weewo ku mukwero oba ku muguukiriro gw'omulyango awo obanye ennyumba ez'edda njagala nnyo okusomesa abantu nga nesigamya ku Buganda ey'edda ensanyi zino bikyusekyuse naye ennyumba ez'edda zaabanga za bisuuwa naye ng'era nazo obusubi bwewunzika buti mu miryango awo ekisasi amazzi we gayiika awo kyekisasi ekiruyita ekisasi kati ekitabo ekireeta bakikutikula sigwa kyetikkula osanga waliwo abakulindidde ne kiwummuzibwawo ne balyoka bakijjawo bo bali ndaba kubaako n'enkata kubaako enkata weebale nnyo enkata eyo nga sina kugituukako ekita kino ono nga bakimutikudde balina n'okumunyolamu ku nsingo kalombolombo ka Buganda omuntu yenna bw'aba alina kye yeetisse n'omutikkula gwe mulage obusaasizi omunyolemu ku nsingo nga batuuse ku kisasi njagala otuwa ekifaananyi ekituufu nga ggwe Ssengule amanyi olulimi Oluganda ddala otubuulire mu kitoomu mubaamu ki ekita kibaamu mwenge kuyigubira mu kita nze mbadde manyi nsolotekamu kasoda kange nendeeta owulira olugero olugamba nti weeyogeza ng'olwanobako oba yeeyogeza ng'olwanobako nti baleete omwenge bannone so omukyala nakyala yanoba ayagala ate baleete omwenge omulala bamuddukire manyi waliwo ekita kyetuyita ekyakasagira eyo nja kutuukayo tetunnatuukayo nja kunnyonnyola weebale nnyo naye omukyala bw'aba anobyewo omusajja ate n'atuula n'atandika n'okugulu n'asalako njagala baleete omwenge bannone ate nga bakuwadde mukusooka baleeta ki mata oba baleeta mazzi weewava enjogera eyo kati kiri kyomuuziza njagadde nnyo era mubaamu mwenge maama tewaba kirala guba mwenge omuganda mu Buganda ne mu mikolo emituufu egya Buganda era egy'ennono
ekita ekyo kye kiwasa omwana omuwala mu butuufu bw'ensonga ne bw'oba wa ddiini otya olina okufuba okulaba nti nno omwenge gubaawo kale bano aboogera oyinza okuba ngu omwogezi musiraamu tanywa mwenge n'agamba nti nze siri bya buwangwa sijja kunywa mwenge nze njagala soda kikole naye ebita bino byo bibeerewo eby'omwenge era tugaana nalabako gino emikolo nanti gye tusiiba tubeeramu era baleeta ebita naye baleeta bya mwenge naye tegwatuuka eno mu bidaala abaali eri bo ne bagukola ki ne bagweyanza nti we nabuuza ne baŋŋamba nti batuukiriza kalombolombo kati abo tujja kubakubira mu ngalo lw'ensonga waliwo omanyi si kirungi kwefuula mu katuli kikusinga paapa ngamya tayinza kuyita mu katuli kambiso naye baddaani waliwo eyefuna nti ye mutuukirivu nnyo paapa gw'omusinga obutuukirivu era nze ndi mu katuli kinyo ndi musiraamu nnyo gw'osinga imaamu ali emmekka atule emmekka oba kukaba bannange bino bintu byaffe ebbala lyaffe bano balaba abo bompadde ekyokulabirako mbeebaza nnyo kubanga bamanya nti wadde biriwo ebirira bino bye byasooka era baatwala okutuukiriza akalombolombo kati kyembadde nange nsaba nti maama nabbanja nga bw'otuuka mu bantu bano oba tugambirangako nti omwenge gwe guwasa soda tawasa ati nogwe nyongera okujjukiza obulabi wa Spark TV senga taata jjajja omwana waaba ng'anaagenda okumwanjula ayina otwala ekita mazima songa byebyo byemulaba mugamba bannaye abaana abaffe tebafumba tebakola naye ng'ekita nsonga ekita mikisa tekyatwalibwa gwe nno weefudde omunaddiini ennyo asinga ebyo byonna obisanga wano mu Spark TV kweno show esinga okulabibwa esinga okusomesa n'omukugu wa 14 ku Spark TV tujja kuddamu n'olunaku olulala naye nga sinabagenda nyongera okujjukiza nti omukyala abanyambaziza abadde mu bridals asangibwa wali nnyo ku New Pioneer Mall ku P12 era ono mukugu nnyo mu by'okusomesa enviiri ebyennyambala make-up buli ndabika ya mukyala era gwe tukawo butuusi ojja kuba omufuna butereevu